ate n'abo Abeerumaluma wano tubaaniriza bambuuziza ekibuuzo ekyo ab'amawulire ennaku ntono emabega. Lwaki totabaganya gundi ne gundi? Ne mbagamba, nagambye munnamawulire, bwe wali omwana omuto jjajjawo yakugamba nga kugenda okwebaka ng'omaze okulya emmere ey'ekyemisana, nammwe mwenna abantu nuli teri kummwe yali ayagala kwebaka misana. Teri mwana muto ayagala kwebaka misana. Kati ate abakuliridde bw'oteebakako ne mbagamba bw'oba omuto bakubuulira okwebaka, bakukwata ku mukono ng'osala ekkubo, oluusi bakusiba n'empale. Naye bw'obeera omuntu omukulu, bo bantu bakulu wano bamanyiiwe ekibagana okujja kyeki. Lwaki basuubira nti ze ngenda okunoonya bali abalwanalwana? Omanyi waliyo eyo waffe nga abaana abeerwanyalwanya taata namuga mubaleke balwane, akagundi kali kalina eggayongano bajja kukamalamu eggaya, muleke bakakube. Anti waliwo ayina ejjinja, waliwo ayina omuggo, baleke. Kati ono agayagaya banne bamunyweza, jangu nyambe. Akitegedde gamba nti amiina. Sirowooza nti waliwo ekitundu ekirina kabaka agatta abantu nga Buganda. Era sirowooza nti waliwo munnabyabufuzi owa wano atamanyi nti nze emirimu nkola gya kabaka. Bajje bagambe tusoowaganye, tulemeddwa okutuula, kaawa tugenda kumunywa, tutuule mu Butikkiro tunyumye. Balina okukyesalirawo ng'abantu abakulu abo be mwagala ntabaganye. Kati ekitundu ekivaamu ssente lwaki tebakiteeka mu nguudo? Lwaki? Bangamira okuŋŋamba nti mu mbalirira ya gavumenti ebitundu bya Buganda tebirimu eby'enguudo. Enguudo, oggaali y'emukka, ebitundu bya Buganda, ababaka baabano mugende muteekemu ebitundu bya Buganda. Kubanga essente ziva wano, edisitulikiti ze nabagambye bino bibalo si byange. Kampala, Wakiso, Mukono, Masaka, ndowooza ze disitulikiti ezisinga okuvaamu omusolo gwa gavumenti. Naye enguudo zifaanana zitya? Ekyo si kya bwenkanya. Twagala bonna bafune. Naye wabaawo ogamba nti esingo tuggyeyo zaabu obuwumbi 100. Waakiri obuwumbi 10 buddeyo. Ffe twawagira okuwa Abeebunyolo emitemwa ku mafuta. Twakiwagira. Ffe Buganda tuyimirizaawo Uganda emyaka gyonna. Naffe twagala omugabo gwaffe. Bika kikulu nnyo okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kuba Namujingo oyo atuli bubi. Ensimbi ezandikoze emirimu egiyamba bannayuganda ziggweera wansi wa mmeeza okugulirira buli wantu. Ekizibu kino kinene era kisobola okukolebwako ofiisi enkulu ennene mu ggwanga. Tusaba bakikole mu bwesimbu, ababba babakwate bababonereze. Oekitiibwa Sipiika, nsaba ne gavumenti ewagire bannansi abali mu ttuluba ery'abamusiga nsimbi abafe abaawano abalina emirimu gye batandiseewo. Bannayuganda batandika ebintu bingi ne bakalabirira olw'ensonga ezitali zimu. Gavumenti ebayambe ereme kufa ku bana abava ebweru bokka. Wabeerewo enteekateeka eŋŋenderere erondola kampuni z'abannansi okuziyamba okukula. Kikulu nnyo okuzimba bannansi abafa abalina emirimu egy'enjawulo, abalina amakolero, abalina amalundiro, abalina amasomero, abalina biki. Tusaba gavumenti ensonga eyo naye egifeeko. Oekitiibwa Sipiika, maliriza. Naye njagala kusembyayo ensonga eno enkulu. Gavumenti ya Uganda tugibanja ensimbi nkumu ddala. Tusaba ensimbi ze tubanja zitusasule tusobole okukola ku nsonga zaffe. Emirimu giziŋŋamu wano mu Bwakabaka olw'obutaba na nsimbi, naye ng'ate gye ziri tuzibanja. Era nsaba ku mulundi guno gavumenti egirabe nga nsonga nkulu ezisasule. Wangi weewaawo twabadde n'ensisinkana n'abagavumenti ku Lwokutaano oluwedde nga 2 May ku nsonga eno. Gavumenti eya wakati yakulembeddwamu Ssaabawolereza Kiryowa Kiwanuka
ate ku ludda olwaffe Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ye yakulembeddemu ekibinja. Gavumenti yasuubizza ekibinja kyaffe nti egenda kubaako kyetusasulayo. Waliwo engero bbiri ez'Abaganda akusuubiza era Omuganda agamba nti kagambo kalungi kasuza wampisi ku lugo. Bagamba kagambo kalungi oba kagambo akalungi? Akagambo akatono oba akalungi? Akalungi kasuza wampisi. Kati nno kyabanga bwe kiti, kubanga wano waliwo abavubuka bangi abatamanyi Luganda. Kati omwana bwe yeekabyakabyanga ekiro nga bamugamba tugenda kukasuka ebweru empisi ekulye. Kati empisi neefuna essuubi nti oddala omwana bagenda mukasuka ebweru neesulaawo ng'ebwamye obudde ne bukya. Naye kyembadde ngamba tulina essuubi nti nno banaatusasula tukole ku mirimu. Njagala nnyo okwebaza abakiise bonna olw'obujjumbize. Tuyimba bajjajjaffe abaatusooka abaalwana ennyo okuza ensi yaffe. Naye nze ndowooza mu myaka 10 okuva leero bwe baliba bayimba bajjajjaffe baliba bagamba mmwe. Kubanga guno omulembe gwe tulimu si gwa kukwata mafumu, ogenda ofumita abantu, ogenda owamba abakazi. Twagenda ng'e Busogga ne tujjayo abakazi bonna bonna ababalagavu abazibu n'ebunyolo yonna ne tubaleeta kuno. Oweekitiibwa Kitooke ng'osese bwe kyalinga nga tugenda ne tubawamba bonna ne tubaleeta n'ebitundu ne tubifuga ne tubirya. Abaganda ne bajja e Buddu ne bagobayo abanyolo bonna oba mwandikoze mutya ffe bannaaye be baawamba obuwambi ku banyolo singa tetuwajja. Era olutalo lwali wano mu ggombolola ya wano e Bukululaawo olwasembayo Kabaka Jjunju amala agobera eddala abanyolo e Buddu. Bye mbagamba si biyiiye, byafaayo byennyini, bwine yakala. Kati omulembe gwo gwayita. Kati omulembe gutuliko gwe guno. Olutalo lwe muliko lwe luno lwe mujja wano okuteesa buli lukedde ne muveeyo ewammwe yonna ne mujja okukola emirimu gya Kabaka. Mbeebaza nnyo. Mbasaba tutambule bwe tutyo ebbanga lyonna. Bwe tuba obumu omulabe talina waayita. Nabagamba bwe nagenda ekibuli nga tuliraanigane wano tuliraanigane. Waliwo essaala etuuka awo gye basaba Oweekitiibwa Kakoma nkubye eriiso weeri muliraanigana nga tumaze byonna ne mbuuza kati lwaki mbadde mugamba ono tuliraanigane nti sitaani ayita wano wakati wano. Oli gwe nali mbuuza kubanga munywanyi we ne mugamba gwe sitaani wamulaba ddi banaaye. Temumanyi Kafeero Pawulo yabuuza weekwasa sitaani wamusanga wamulukubo lwa Bulange. Naye kye baali bagamba mubeera bumu. Omulamwa timugufuna Oweekitiibwa Bwanika. Ndowooza kye mbadde ngamba okitegeera bulungi muganda wange ow'omutima. Ne tuba bumu bwe tuti kambabuulire abatutawanya tebajja kubulawo naye obuwanguzi bwaffe. Ate Oweekitiibwa Deo Kajimu bano abeetonda tebajja wano. Tebeetonda tebajja wano. Oweekitiibwa Deo Kajimu yalirudde. Omusajja Omukatoliki atakimanyi nti mu Bayibuli baabuuza Yesu ono musonyiwa emirundi emeka? N'agamba nti 7. Emirundi 7. Oweekitiibwa oyo mubatize eddeo ne Bayibuli agikuba budinda. Kaakati agambe tulekeraawo okubasonya. Ate Ssaabasajja Kabaka yennyini twali tujaguza emyaka 3 bukya okulumbibwa olubiri kubeerawo 1996 twali mu lubiri e Mmengo ne Pulezidenti Museveni yajja. Kabaka n'atugamba ye kennyini mu kamwa ke nti tusonyiwe. Kabaka Abaganda baanyiigira Ssaabalangira Besweri Mulondo
mubimanyi kabaka tuba tuli awo ng'atugamba nti agenda kufuna ebibbo mu maka ga Besweri Mulondo. Ebibbo kabaka bw'aba ali atugamba nti ali mu bibbo. Ne twesisiwala ffenna baabano abankuluze baabano bonna ne beesisiwala. Kabaka agenze wa Mulondo. Ssaabasajja kabaka mbabuulire kye yagamba ti Obuganda bwakyawa Mulondo n'asiriikirira ate ne kabaka we mukawuliddaako ate ne kabaka we. Kabaka tumuyita kitaffe ndoza mubitegeera. Kye nasinzirako nange ne ŋŋendewo Omulangira Mulondo mu Toffaali ne mu kumuziika. Bano abanvuma biki byonna ebyo mwali mundabyeko olubale olw'ebivumo. Mwali mundabyeko olubale. Eno enkovu gye mulaba kaali kabenje. Nali ndi muvubuka muto nga njokya ng'eryanda. Naye nga nyina akamotoka kange timundabira awo. Mumulowooza emmotoka nazisanga eno Mmengo nalina akamotoka nga nakava okusoma nakagula ne ssente zange. Naye nga kuba ekigo nali mpenyuka buweewo. Eno enkovu eno si ya bivumo. Naye nali neesibye olukoba kye muba mundaba nga wendi wano nandibadde nafa. Kakati ebivumo banvuma nze ndaba nga batamanyi bye boogera. Minisita bwe musaba ndageko bye baayogedde bwe mbatunuulira omuntu yenna bambi musajja wattu ali awo talina nekyagamba. Atali Richard Kabanda nti ye yanvumye. Atali Profesa Kakumba ettaayi yamubuzeeko leero kano si kabaate. Atali abantu bwe batyo kati ono omwana talina nekyagamba. Oluusi tuleka Papa Francis tubadde tumujjukirako ki. Muganda wange w'ekitiibwa Swibe Bwanika abantu tubatendeke mu nneeyisa kikulu okutendekebwa ffenna kirungi. Ssaabasajja Kabaka wangaala.